Aya basi tugenze mu mboozi eno ey'omukulu bamuyita Herman Basudde. Bangi beebuuza nti omunywanyi ono Herman Basudde okimanyi nti abayimbi ebyafaayo n'ebyafaayo ndowooza giri bya myaka girijja wetufuna alidambiga ebya Herman Basudde naye baaba n'abayimbi banne abaali bayimba naye basobola okuba ate nga baali bamunyenyeza mutwe. Herman Basudde ng'amaze okufa eno emboozi gye ngenda okuwa okumanya nti Herman Basudde yali nabbi era nga abayimbi abasinga baali tebamutegeera nga tebakkiriza. Yagambira mu kayimba nti muli kimanya nfudde nti ebuzeeko amuwonderako naye ekisajja ekyo kyali kyamaanyi. Ebiddawo tebyenkanankana naye Herman Basudde baaba mu byafaayo aliyogerwako emyaka n'emyaka egirijja. Kati nno emboozi eno ya mukulu bamuyita Paulo Kafeero. Herman Basudde ng'amaze okufa omunywanyi Paulo Kafeero yasobola okuba ate nga yeesitula okuva ebukunje gye yali awangaalira ebiseera ebyo kwe kuba ate ng'agenda okulaba ku mama Herman Basudde ebiseera ebyo. Herman Basudde omukulu ono Paulo Kafeero gendayo ewa Herman Basudde yali agenze kwebuuza ng'ayagala kakasa kituufu Herman Basudde namyalo ya muzaala. Omukulu Kafeero ng'asobodde okuba ate ng'atuuka yavuga emmotoka ye kwanza kuva bukunja paka Bubondo. Bwe yatuukira e Bubondo awo omukyala namyalo n'amusangawo kwe kumwaniriza n'amubuuzaako n'amugamba ensonga zitambula zitya ng'otubuzeeko Kafeero omunywanyi. Era mu mboozi eno yonna Herman omukulu gwe bayita Paulo Kafeero yabuuza omukyala gwe bayita namyalo bino ebigambo mbigamba si byakulimba si byakuyiiya. Mutabani wa Herman Basudde ebiŋŋambye yaliwo bamuyita Franka Serunjogi yantegeezezza emboozi eno yonna neŋŋamba kangabaneko nammwe abaagala kadongo kamu oba oli awo mwejjukanyemu mukkirize nti ate ekisajja kino baaba Herman Basudde ali kyanjawulo nnyo. Herman Basudde yagamba nti wadde eriyo abatakkiriza naye ekisajja kino Herman kiyimbi nnyo. Omukulu Paulo Kafeero ng'atuuse Bubondo bamwanirizza bulungi nnyo. Omukulu yatandika na mboozi ng'abuuza ku maama wa Herman Basudde ng'amubuuza nzize okumanya ekituufu Herman Basudde ennyimba ze yali ayimba zaali zize. Namyalo n'amutegeeza ennyimba zaali za mutabani wange era ye yaziyimbanga. N'amubuuza ebibuuzo bibiri. N'amubuuza gwe azaala Herman Basudde? Kafeero n'agaana agamba aneesiga omuzaala. N'amuddamu emirundi ng'ebiri Herman Basudde gw'omuzaala namyalo? N'amubuuza ate kiki? Nze amuzaala. Paulo Kafeero nno gwe wulira muyimbi munne nga Herman Basudde yakafa. Herman omukulu gwe bayita Paulo Kafeero n'ayongerako n'amugamba ekindeese kiri kimu kyokka njagala kumanya ennyimba waliwo ennyimba ze zitategeera era ze zinnumya omutwe emyaka n'emyaka ng'agamba nti waliwo oluyimba lwe bayita baasi duniya oluyimba olwo naluwuliriza ne ndutegeera ne neebuuza Herman Basudde ennyimba yali aziwandiika? Namyalo n'addamu n'agamba ye yali aziwandiika era naffe byatusobera nga twebuuza omwana ebigambo yabijjawa. Paulo Kafeero ng'abuuza namyalo yeesitula okuva ebukunja agenda Bubondo kakasa Basudde yaliko mmandwa ki yali emuyimbirako? N'amugamba oluyimba lwe bayita baasi duniya paati do naluwulira naye saalutegeera. Owulira omusajja Paulo Kafeero n'amubuuza oluyimba olulala n'amugamba oluyimba lwe bayita ekirooto ky'eggulu oluyimba olwo Herman Basudde yaluwandiika lulwe oba? Namyalo n'amutegeeza era ennyimba zaali zizze wawulyako agamba nti ate yalubba. Paulo Kafeero ng'abuuza maama sooka onziremu ani yawandiika oluyimba lwe bayita ekirooto ky'eggulu olwa Herman Basudde? N'amugamba Basudde yaluyimba yennyini nnyini. Ne bimusobera Kafeero ng'addamu ennyimba zino nno yaleeta kaseti ne teepu yatambula nazo okuva ebukunja n'azimuteeramu mu leediyo n'amuteeramu oluyimba n'amugamba sooka owulire ennyimba zino zonna omaleyo. Waliwo oluyimba lwe bayita ekiwuka ekyagwa mu ntamu kubanga waliwo layini gyateekamu n'agamba nti n'agenda n'abuuza maama. Kati Paulo Kafeero kwe kumubuuza ebigambo bino gwe wali obimugamba ekiwuka ekyagwa mu ntamu?
Namyalo n'agamba omwana yayiyanga bigambo bye naye nga Basudde yali wanjawulo nnyo za kugamba. Paulo Kafeero nno ng'akyali ewa Namyalo ng'amubuuza amazima naye sooka otubuulire ani yawandiikanga ennyimba zino? Olaba ne bayimbi banne basitulanga. Paulo Kafeero yaviira mu bulamu bw'ensi eno ng'ennyimba ezo tazitegedde. Okuli lwe bayita ekirooto ky'eggulu, ekiwuka kyagwa mu ntamu ne Baasi Dunia Part 1 ne Part 2 nga yeebuuza kituufu yaziwandiika oba olw'obuyiiya ebigambo byateekangamu ng'ebigambo bizito nnyo nga yeebuuza oba maama we yali amuwa ebigambo. Naye nga ne Namyalo naye awulira buuliza ateepu nga zizze buzzi nga yeebuuza ennyimba nange sizimanyiiko wadde n'akamu. Paulo Kafeero kwe kusiibula n'addayo ebukunja nga bintu tabitegeera naye ng'agamba naye omusajja oyo bangi tuyimbye naye omusajja ekyo kyamani kyali kisajja nnyo. Waluka Gajjo ly'abalamu yategeeza nti tewali muyimbi ayinza kudda mu bigere by'Amani Basudde mpozi nga bazzeemu buli omu n'ayimba oluyimba olwa Basudde lwe yakuba. N'agamba tugeze olwa Afirika Walukagga n'aluddamu kye bayinza okukola kyokka okuyimba ennyimba ze yayimba naye simanyi. Omukulu gwe bayita Segawa Lukumaani Vincent Segawa yagamba okuva Amani Basudde yaviira mu kisawe kya kadongo kamu era kadongo kamu yalagayaamu. Yagambira awo Amani Basudde yagamba akayimba olwo yagambira akayimba abaagalwa ebigambo ebyo sibyogedde lwakuba mu byetaaga mbadde n'ekigendererwa.